Keko muzika bya Vision banange mbabuzako mwasize mutya mwasibye mutya ebyo lwalelo bya mpola mpola kubanga ndi birthday galo munyimbire happy birthday banange babiza karo embosela ya ebya Vision banange njagala kubera ngamba buzako mwe nabaje kumbideko jo sinze kubera ngo tumbudoga mbotya je baleje tusizako nnyo engalo kusawa zibera omusambu paka munana mbera okubera nga kufabakula nga kutusako omuziki ku ABS Vision every single Monday okutekera dauna kulubera lwakutano kusawa musamvu paka munana banange mbagala nnyo utelevu mwe bale kubera ku ABS Vision mwe bale twagala mwe bale kunyumirwa nina Hannington behind the cameras mu control room nina omukulu rigano chintale akikwasaganya obuyimanga biyisewo obusatu bulambalamba azije botobo tukikola ku muziki yo naye ngambagala bitasanga mulike nyini dala mu weekend mugitambuza mutya abagezezaako okwekumekirade kya COVID-19 banange kyemukoze ekyamanyi nnyo eri eggwanga naye nga bwentenjeko kutegeeza banafa ba Skin Solutions Uganda aba Skin Solution bananyo ku noti musanvu noti inya inkaga ana mobili noti satu noti musanvu noti inya inkaga ana mobili noti satu bagenda kukolako akasusu kagenda terera ngoyagala kasusu akali smooth ngoyagala kasusu akagonda banafa ba Skin Solutions Uganda kyekyo kudibwa mu chocholi bakoneko bagenda kukolera delivery wonna obotudde ojja kubera balabira nga batusiza ekyakabi naye nga bulambalamba ku muziki yo ku ABS Vision wento omwanjizi bamtakaro embosa ngenda saka tsabirigani chintale ampeyo kamukoka then atenkomeo no muziki yo bera kotova urigani nyinga kuma pesa ku muziki bya Vision ngabwo obulengedde bwe buyisawo magezi bwe ndabagambye ralelo teri kwetya mula teri kukola chi bintu bya mpola kubanga ndi birthday galo ndi birthday galo teri ukugiragira kubanga ralelo it's a special day 27th of April that is the day I was born banange omchala nalongo we bale banange kunzala senga te wanzala singa tewanzaala banange nakulabira olutalo kulunako olwokutaano omukulu balamu ng'atuletedde ebintu banange if kwegula was a person banange balamu you can kwegula banange muhozi ate birthday to ne banange if kwegula was a person banange omukulu balamu abantu bwe babyogedde mayiba na Uganda abo boogera beba byogedde nange nesalawo mikutuseko namugeya munnamwe nti yegula okuwayo bungolo kwa yabudoneti nze nga kuliko embusima yanga first sani enyera first sani kati awo kibi banange banna Uganda nammwe mususa kibi kye kiri awo nga bubunga ataddeko general Muhozi nga kwegama na doneti nga kibi banange kye batawogedde bala mundopa banna Uganda kye batakwogedde ko bannange mwera weegula bichi era towayo kuva kuntobo ya mtima gwo wali weegula era ekifo ba State House bakitwala bana first muzikula ne baganda basobola omuva munnanga mukulu balamu yawayo ebintu ebiyitirivu nnyo then atawo wetwalabira ne bivulu promote okuli Abitex ne Bajjo nga nabo balesa akamotoka kabwe nga kaliko ebintu naye nga babisonze mu misa tisemakula nga abawadeyo Abayimbi nga abenjawulo nga basonze balekanga babawa kakati no munnange era mutulu bedo lyalimu wetwalabira Lydia Jasmine naye nga alese kiloze eziri awe kiloze mekazali bibiri Namutandiko bakombe yalinga ne spice banange kambawule ko bana Uganda ekintu kimu omuntu okuwaayo kiva ku ntobo ya mutima ate okuwaayo tebakukaka ate buli omu ayino awaayo kyasobodde mulekera ogamba ndi gulina waayo ekintu kino mpaza omuntu gwa sali naye bumu ye misa kisemakula oyo seya muntama okuwaayo kile 10 naye nga munnange buli omu awaayo kusinziira ku kyabasobodde omwana Lydia Jasmine teyenkana ate na Spice Dana teyenkana obana balamu teyenkana na Bajjo so yawaayo ekyo kye yali asobodde banange banna Uganda tulekera ogamba nti ate Lydia Jasmine yawadeyo butono ne muba comparing TV stations ezenjawulo no gamba mbu Spice omwana yalese omuntu w'obutono banange sino simpaka muntu kuwaayo kyawulya kyabasobodde kyabalina ku mutima mwagala babawe bye batayina bwe basubuze bye batatuukirize banange ate namwe mwefuge naye nga bayiseko mu bubaka nawe botosobola okutya ku noti musanvu noti enkaga mu mukaga munana ana mu mukaga kinana mu musanvu noti musanvu noti enkaga mu mukaga munana ana mu mukaga kinana musanvu osoyitako nosulako obakabo onagambe hello Karo embosirawe bale kutuweereza mukwano za Trisha ebusabala please drop me mukati by Vivian Tendo it goes to my mommy Vivian and Lilian Egangu and I love you so much then onagambe
bagamba Karo bale kuwereza mberako mu magezi nga ntumbudde bamwise Alisha nga ali wali eri mubende kayimba just ogenda bintamya onagambye hi how are you drop me repeat by Zawi Bangu okay Karo nkwagala nnyo mukwano buterebo bale kuwereza hey nze Hanifa wano emkono mbalala drop me mood by Spice Diana na mkwaya Rigari Chintale mpayo bubiri bwo basabye then natemberenga kumaona muziko bya television bera kotova ngenda kola lumune nsimbi inkome otova ko bya television Hannington behind the cameras mu control room omukuru Rigari Chintale kwali ku mapesa bera ku muziko yotovao nenga badage bwena abagezezako okweranga muishingira embosera yamwe happy birthday banange mbagala nnyo bye kyemkoze kyamanyi banange mu abantu banjagala abantu banange olwalero nzikiriza Hannington munjagala nawe atakkirizikikanga banange beyazizajjo bya ku mutima mulo omwenna nsimye banange sawa ziri mubezi musanvu naye ogamba ekitimba batsake thank you so much mikwano jange mwenna abagambe nti banange mbosera a happy birthday to you thank you so much I'm really humbled mwebale mbagala bitasangika nina Rigari Chintale mu control room then ate omukulu Hannington yali emabega kamera tuchachikwasaganya magezi tuchachitwalaganya butale abanafa ba Skin Solutions igana bale kubiranga bakola ku nsonga zensusu ku not musanvu not inya nkaga ana mubiri noti satu not musanvu not inya nkaga ana mubiri noti satu genda yo bakubire bajja kubiranga bakola delivery banyonyole bagambe kino kye kintawanya kasuka ganyo okunyirira mu quarantine eno mbajja kubiranga ate munange bakola ko ojja kubera ngotegera Rigari Chintale wotankubira kayimba ka birthday nakola ogenda kubera ndi azamanyiza nnyo majega kutaka ogenda kubera nga wallahi oli muli azamanya Anisa Kapalaso happy birthday to you Nekawish. Every single man okutukira ddala ko Rokutano tubeerako mu magezi Hamida nkulengeddeko mu magezi bale kubeerako Roda nawe nenkubuzako Katushabe Joan how are you nembuza ku Chiwanuka Rogers nengeddeko Rigani okay nembuzako Patrick walai onasabya akayimba kabaita guluma ka Bettina na mukasa okay ogenda kuberango kafuna maje onagambe Karo nkwagala nnyo bamwise akero butere bwabera ko mu magezi Madam Karo how are you nkwagala bitasanke mbosera obulamu bugamba chi happy birthday to you thank you so much dear oba darlings butelevu budambala makumuziko bya television banange sigana kuberanga asukawo kandekeyo obimba bwa mubuzanye ngendo mukolo gumpube nayo gwa karantini guba gwogwo bwomukukuba kukuzana naye nga bwogwo ogwa karantini eno ba lockdown KBS television banange njaga kuberanga mbabuza ko buli mujjo sinziro kuberanga otumbudde ogambo tya bulambala mamwe bali kubera ku muziko KBS television mwenna abaje kumiddeko jo sinziro kuberanga otumbudde enkwagala nnyo ayagala okwejunga ku timu Mishera ojja kubeera ngoyita ku noti musanvu noti enkaga mu mukaga munana ana mu mukaga chinana mu musanvu butelevo ja kuberanga wegata ku timu ya Mishera sindikira obaka ku WhatsApp ongambe Karo njagala kwegata ku timu Mishera nja kuberanga ate enkugatako buli lunaku okuva Monday okutukira ddala lunaku olwokuna zibera sawa 2 paka sawa 3 wamu ne VJ Jovan nga akogerera nze nenkatulamu bampita embosera yakuno bulambalamba ba Skin Solutions Bulambalamba banafe baliwo okuberanga bakuyamba ku nsonga zo mu kisenge era be Skin Solution bwe bali okuberanga bakuyamba ku nsonga zo mu kisenge banonye ku noti musanvu noti inya nkaga ana mu 2 noti 3 noti musanvu noti inya nkaga ana mu 2 noti 3 bakuyambe ku nsonga zo mu kisenge gwe alina ebiganye ebyo mu kisenge ngoli mukyala oba oli mwami bagenda kuberanga ate bakola ko ja kuberanga oterera kati n'aba P3 cream and fashions we bali okuberanga baku designinga mu lockdown eno ate we bali okuberanga bakutereza olususu bagenda kukola delivery wona oboli nenga ate bino binabiwedde edduuka lya busangwa wali najja nankumbi opposite ne church aba 7th day P3 cream and fashions banonye ku noti musanvu noti inya 35 22 85 noti musanvu noti inya 35 22 85 ate abakauthara agents bulambalamba bagenda kuberanga bakufunira omulimu mu ggwanga Uganda oba munsize bweru ez'Abawarabu banonyeko ojja kuberanga bafuna ku namba eri screen yo nenga na Hannington behind the cameras mu control room nino omukulu Atalas omune Rigari Chintale bakikwasaganya every single Monday to lunaku olwokuna VJ Jovan yayogerera akazanyo kano ketuyita Mishera mwena bananga abanjagaliza happy birthday mbagala bitasanga bananga abana bati Mishera thank you so much mwena bagambe bananga embosera yaffe happy birthday to you bananga kyemukoze kyamaanyi olunaku dolu tuwubye baking kubuzizako nnyo
webale nnyo mukwano Nashib bannange tasha butelevu mwebale nnyo mwena mbagala bitasangika abali mu team Michela mwena mbagala nnyo butelevu mwebale kubeerayo ate mwebale kubeeranga ku mukutu Edrin ekiriwo oli kina ye maje ga kutaka bwentyo bannange kambagalize ekiro ekirungi butelevu neyongera okwera nga celebrating apakali ali ku mukago ogwo ekiro nze ngenda kubeera ncha celebrating nkoze ne Hannington mabega camera mu control room nino mukulu Rigani Chintale wamne Atlas bachikwasaganyiriza magezi tukwatagana na korencha 2 ku 3 akawungezi akasufu mwelaba